po jako akawuwo kisala burglaries burglar proof. Poliisi y'e Mukono eriko abantu beekutte abaludde nga batigomya abatuuze mu kibuga ky'e Mukono nga bano basangiddwa n'ebintu bya bukadde omubadde ekyuma ekikyusa serial namba z'essimu, ebyuma ebimenya amayumba, zi TV enzibe, generators, obwambe n'amajambiya bwe bakozesa okutemula abantu ko n'ebintu ebirala. Waliwo ebyuma mu bintu ebimu bye twabazudde nabyo bituteebereza nti si bibbe, mwe muli ekyuma ekikyusa serial namba z'essimu. Ne wabaako n'ekyuma kye bakozesa okuba nti bakuba ssente ez'ebicukuli, era nga n'ezo ssente z'ebicukuli twabasanze nazo n'ekyo ekyuma. So tujja batwongera okumanya baani abalala bakolagana nabo bakwatibwe. Wakirabika akabinja kanene. Okusinziira kwa myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olutudde ku poliisi eya UCU e Mukono balaze sitowa y'ebintu bye bazudde oluvannyuma lw'okukwata abantu abaludde nga batigomya abatuuze mu Mukono. Tubadde tufuna emisango mingi wano municipality yaffe y'e Mukono n'ebitundu ebitwetoolodde nga kwotadde ne ku luguudo lw'e Kayunga abantu abatemezi okuba ababbi ababadde basalako abantu nga bali mu buliri bwabwe mu maduuka gaabwe, nga kwotadde ne ku nguudo ne bababbako amasimu, ebintu ebikozesebwa mu nju n'ebintu ebirala. Era nga mu ekyo twasobola okuba nti tukola ekikwekweto ekyatuviirako okukwata omwami gwe bayita Kitanda Alan, abasinga gwe bayita Lubuuka, n'abanne basatu nga bano batwalibwa mu kkooti ku misango omuli olw'okubbisa eryanyi n'emisango omuli obubbi. Oweesigire agamba nti abamu ku bakwate batwaliddwa mu kkooti okuli Alan Kitanda amanyiddwa nga Luuka ne banne abalala basatu, ate John Kalyango amanyiddwa nga Nanja, ono yasangibwa n'essasi nga lyamukubibwa mu kugulu, ssaako ne banne abalala bakuumibwa ku kitebe kya Flying Squad ekireka wamu n'ebyo ebimu ku byabadde bakozesa. N'emisango egy'okuba nti nno balumya abantu mu bubbi bwe baali bakozesa. So n'olwekyo butwamala okukola ekikwekweto ekyo era ng'ennaku z'omwezi 17 poliisi y'emu y'e Mukono bwe yafuna okutegeezebwa erina abaami be yakwata nga bali ku Bugerere Road wano e Mukono nga balina ebintu bye batambuza mu bukutiya mu mmotoka ne ku pikipiki, era ebintu bino okubyekebejja twasanga mulimu ebintu ebikozesebwa mu nju nga byonna biteebereza okuba nga bibbi. Twababuuza 4 na 5 baatutegeeza banne be bakolagana nabo, era ne tugenda ku maka ga Nawuga Regan ono nga mubbi era ng'akolagana ne Kalyango George ono twamusanga n'essasi mu kugulu ng'ateebereza okuba nti yalina we yali agenza okubba, n'afuna resistance y'amaanyi, amasasi ne gakubibwa era ne limukwata. Oweesigire agamba nti bagenda kwongera ku mmotoka za poliisi wamu n'okusomesa abantu engeri y'okwerindamu n'ekigendererwa ekyokulwanyisa obumenyi bw'amateeka obadde buzeemu okwerisa enkuli mu kibuga Mukono, era n'okulaba nti no tumanya baani abalala be bakolagana nabo. So n'olwekyo okunoonyerezako kukyagenda mu maaso, naye nga tugenda kukowa kuba nti no tukola ebikwekweto ekisinga obukulu kwebo abatuuze okutuwa amawulire ne tusobola okuba nti no tusitukirawo wamu ne tusobola okuba nti no tubaako kye tukola okulaba nti no tukendeeza ku bubbi. Tulina essuubi nti ekikoleddwa ebintu bingi bye tuzudde kiyinza okukendeezaako ku bubbi naye tekiyinza bumalirawo ddala. So tusigale nga tukwatagana ne poliisi mu kitundu okulaba nti no tubimenyerawo ddala. Abamu ku bantu abawangaalira Mukono naddala abayizi bagamba nti kibadde kibafuukidde ekizibu okutambula mu budde bw'ekiro olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde. Ababbi abatuusa bubi kubanga tosaana kutambula kiro, otambula otya kati nga kubasikunye n'enzuba ng'ovanga mu discussion naye bwekiro bw'otambula otya akasimu basooka nyakula kati akutobaosaatambula naye ku bifo ebimu. Njagenda positero ejja kulaga nti ID kulaga ndi student oluyingira nga enenzibe era nfulumya bulungi nnyo, so tebuseswasifike buli ku baana bennyini. Ku kya poliisi ekyo natwala ebifo ebimu poliisi tebaamu of course kubanga poliisi tesaaba buli wamu ekyo
ekizibu ekyo poliisi bwamu tetuukawo poliisi terabeera ku luguudo ku main road. Poliisi era esabye omuntu yenna eyabbibwako ebintu bye okugenda ku kitebe kya poliisi n'ebyo ebikakasa nti ebintu byakimye bibye kubanga ne poliisi bigisusseeko okubeera ebingi. Bintu bingi bye twasanze mu makaago era ebimu biri wano ebirala biri ku poliisi ku CPS omuli wuufa, firiji, TV, amasimu era nga tukubira omulanga abantu bonna abali eyo nga baali bafunyeeko obuzibu mu bubbi okujja bakwatagana ne poliisi yaffe ey'emukono tusobole okuba nti nno tumanya biki ebyabbibwa ku bo era beekebejje mu bino bye tuzudde banaaba basanzeemu ebyabwe batuwe sitatimenti tusobole okuba nti tufuna obujulizi obumala. Bano abakwata babiri bali ku poliisi yaffe. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mu community policing n'okulaba nti nno poliisi mu kitundu efuna entambula